Sajjango nga bumanyi twakolagana erina sente zeyali alina okufuna okuva ewange mu kontrakiti zaali miliyoni 4 yafunako emirundi yali afunako miliyoni 2 ng'afuna sign-on fee miliyoni 10 endala miliyoni 10 n'azifuna along the way nga tulinatuuka ku concert kati nga munda gamba yaffe namulekeramu enkola endala ng'oba bonus nemugaba buli meeza gye batunda batwalako 50%. Nga kyomu kyo kitegeeza mmeeza ya miliyoni 3 batwalako kamu kitundu n'etwalako kamu kitundu. Mukyala w'omuyimbi yatunda emmeeza 31 emmeeza emu n'esigimubala ng'emmeeza emu nakwata sente zakyali wa mama wa rediyo kitegeeza naye basigazaako nti emmeeza 15 nange nensigazaako 15 kitegeeza emmeeza 15 times miliyoni 3 miliyoni 45 omukyala yampaako miliyoni 12 nesigala nga mmange. Kati munange omukulu first of all teyasasula muyimbi waffe nga concert yewedde naye because omuyimbi waffe bw'otula wansi n'oyogera naye ategeera and is a very understanding man era kyovola ne concert bwe yaggwa otwamugamba tubyogereko yagaana kuba namugamba nze anko ngenda tandikira ku Twitter nzira ku TikTok okitegeera kubanga evidence njirina nemugamba tubyogereko nagamba nedda. Me and him talked and we are going to what? No, but honestly, don't even make it a big issue, guys. Don't even make it a big issue. I nature abagenyi boy bajje waka okirizibwa nawo kuyimuka nogenda mu fridge nojayo juice noja nobawa okirizibwa nange wembanga sina byenkola nga siri busy because so wakungamba mve mu kiyungu nga ndi bafumbira ate nzimba serving a juice nzo omuntu omu mwenga mutudde mu compound muli kweyagala. You get my point. So you can also go to the fridge and bring juice and serve your friends. Yalese juice ate ye wanjawulo na nnyo. Yadde omukulu yagwana n'okugenda omweretera agabula abagenyi be. Agabula abagenyi be. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. SMP Travels nateekuletedde olugendo olulala ogenda okukomekkereza omwaka 2024 Canada Niagara Falls New Year Fest nga 3 December 2024 paka 3 January 2025 ku $35 zokka. Gera kubamu ebintu nga zipline into the falls, Miss Behind the Falls, helicopter tour, boat cruise tour, end of year fireworks, Niagara Parks tour. Okwewandiisa kutandika nga lumu June. Okumanya ebisingawo kuba 0759 793 767 oba 0785 597 307 oba jangu July na Complex Room Street, Kampala, Uganda. To emailing ku smtoursandtravels@gmail.com oba ku website yafe www.smptoursandtravels.com. Jangu tugende tulambule fena mu Canada Niagara Falls New Year Fest nga SMP Tours and Travels yetegese ati let's explore. Feature na josinziro kubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos zifaanaganako bweziti yonna gye wangala mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga atotegaseeko n'olunaku olwaleero. Kale ono bamuyita Nana Hub Mouthwash genda obeere nga ate omwefunira mu maduuka gonna mwali amannyo nga gakuluma olira sayidi emu ebyokyo b'ebinyogoga bisanyalaza amannyogo Nana ajja kubanga ate akuyamba. Bagamba gwali ebweru w'eggwanga bw'oba omwetaaze tuma omuntu ajje Kampala bagamba agende mu drug shops oba supermarkets ajja musangamu banafa bannana ate nga talina buzibu osobola n'omutikka ku nnyonyi taliimu kintu kyonna kiyinza kukuleetera buzibu oyo Nana Hub Mouthwash. Bannange Mudra alina concert ennaku z'omwezi nga 3 ali ku Zoe Grounds Lugogo mujje tubeere nga tumuwagira
ate bw'anaava wajja kubanga ate agenda bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naye nga abayimbi bangi bamuwerekeddeko twaddeko mu press conference awo nenda abayimbi bangi nga baguze tebo neefanaganako bityo so mugende muwagire mudra ate mu concert ye kale SMP Tours and Travel bakutegeeza nti nno gwayagala okubanga ate ofuna visa kakadde kamu n'ekitundu bakuyambako okubanga ate processinga visa yo mu visa processing kyebasingira ddala okukolerako ye paperwork ebipawa byebyo ebikuyambako kuwolereza nga omaze okuteekamu application yo eya visa kakati singa tebibeera bituufu kiyinza obutakutambulira bulungi kyokka ate naawe ayagala okulambula nga ayagala gendako Canada bane tulina event yani ekutwala okujja okumalako omwaka okugenda mu New Year era nga tugenda ku Niagara Falls n'ebirala bingi nnyo kakati obanga oyagala kumalako omwaka gwo na family yo nga mwagala gendako bweru wa ggwanga osobola okulowooza okumalako omwaka guno ng'ogumaliddeko e Canada kale details zonna ku namba y'essimu gy'oba okozesa ebisingawo bere nga ate obitegeera kale on set na Everlyn Mike nanyini Dimple enjingirire egende kirira already kali wekalira gwe gwali omugaso ogw'okugiwummula already kali wekali nenga temukalaba bulungi ne kati mukalaba bulungi even otetenkanya z'obulamu si kuba nti ntetenkanya wabula ate ekintu era Kampala n'amala akulema ekintu kye bayita arts kya buli omu Kampala n'amala akulema bonna abatiitiizi mbagamba bugambi olaba yalemu namutetenkanya mudde mu kyalo bulime mugende mulime kubalewe mujja kuddayo bubi nnyo how are you, Simon? I'm okay. It's been a minute. Kategeza cha kumuzungu. Okay, obadde oludde okunkyazaako. Katwachi bade tolese kino. Gibadde okisigozeza kino. Gibadde myezi ng'emeka Simon wali wangoba oba wafunayo kwa balala balina nnyashi simanyi. Omanyi ennaku zino ne Kampala nnyashi afuuse nnyashi. Muganda wange era simanyi we muli. Awa. Olaba Simon kola ekintu eki beera mukazi kola ssente zo. Make your money bro. Kakati kimunange kankigambe ng'omusajja sente zo zikole tujja kujja naye era bwe tunaamaliriza tujja kugamba nti maama mpise tusanga abawo bubina omukazi akola ng'alina sente zo manyi bwawooma Simon omanyi omukazi nga bw'atyo bwawooma era ama abaana ab'obuwala abali eyo girls at my age actually make sure you're working hard by the time you're 30 40 ng'olina ku sente ezizo naye sente zo omala ozifuna noonya akabina ate nga nnonya kaki wano wendi kyogamba ndi bubi kyogamba ndi bubi si bwe ŋŋambye tusigale nnyo kuguni naye nze mbabuulira akabina mu ggwanga muno rating yako eri waggulu nnyo weba $, eyambukira ku speed kale kansubire nti kasobola okuyamba nga konteina yo bagikutte kati okukolima sikolimye just nkugamba bugambi nti sente kyekintu ekikulu kikulu nnyo buli omu yeeteega ssente naye ate abasajja tetugenda kutanga kuguloominga generation y'abasajja basabiriza bakazi ate olwedde weeri Simon nze kaŋŋambe nkola mu mabaala okimanyi omuvubuka ayinza okujja mu bbaala ng'avuga makex ng'emyenge gyagula gya bbeeyi ali mu zaazuulu agulya bawala bereya naye nga newobuuza banne mulimu kigwakola tebagumanyi bagamba asiba waka yeebase asiba n'abawala mu Netflix and chill sente bazijjawa kati gwogamba mbu kugruminga generation itimanga yakusabiriza bakazi already weebali mukama wange nabadde mbirabakaawo abantu babireese nnyo naddala oluvannyuma lwa scenario ya gundi Zari ne Shakibu nagamba naye byonna mubikole Shakibu amaziga go matuufu naye obuzibu bwe tulina ye wa mukwano omusobola oba kasa wafuna waya n'omala was she in your league was she in your level nze Zari whatever she did I'm on Zari's side because first of all gwenga Shakibu walabanga ebintu Zari byajjanga akola kyokka bwe kwasa okubeera mu mawulire toshimanyi muno Zari yali alina abaana toshimanyi muno alina be yabazaalamu gwenga gwe n'obeera eri ndooza n'ogamba mbuno wayi kasenge eri omukazi jampise nange kaŋŋendeyo omukazi gwe wagenderera olinga nga atamukolako research fenga mutukolako research nomanyi nti kati Everlyn ayogera nnyo Everlyn yakuba nnyo ebbala oyo sijja mmusobola mukazi w'ebbala simusobola kati mukolenga research okyampitako nnyo thank you kati waliwo abanfiirako bakufiireko nza kunkubira essimu ng'otamidde nga olulimi osikalusike ngolo gwe nkuleseewo olwo nebasinze kasazibula ssaawa 4 nga weebase waka otulo tunnuma ne bwe ngenda mu bbaala nsumagira ate mune bagamba muno abantu unlike poles attract tetulina kisa kwagalana tuyinza okukwatagana gwe jasa tokyagala bwaga oba oyagala kunfuga bufuzi ate nga nze ne bwonzija bujja mu buliri nkugulire by the Simon nina omukwano tofaayo ate lwaki ovudde mu buliri okunzigulira ate ogenda kuyingira tetulina house help ewaka oba tusina kisumulizo kyange kati open for myself ne bwonkonako bukonyi nga nebasinga tubadde I'm not going to disturb you babes ulira babe
babe sigena kusumbuwa I'll open for myself obanja kuita house help aguleo nyingire omukazi abava kola nkubulire ate on top of okusasula babafuye n'okunfuwa mbande sesente mmanyenya abantu bemusobola ojja funa emirembe z'omukazi omukubi w'ekibaala tomusobola kati gwe tatolamba kati gwe side otugitegedde ne kati gobeera oti awo n'onyigira omukazi mbula kwa baby daddy yazze kusurprising abaana be kuba the point of argument teyinza obutaba awo eri nnyo nti ensonga ya baby daddy eyinza okuba nnyangu ya kumanaginga eyinza omanyi okunyiga kya butonde ne bye bakunnyonnyodde abakazi tubannyonnyola n'okwana omukazi n'omugamba ndi mufumbo ng'omunnyonnyodde n'ategeera nakutegeera neera ne kituka time ne kimuluma of course jenga wamunnyonnyola kitegeeza okunyiga kya buki naye the point is about respect ebigambo ebyaddiririra okwo byebiraga who Zari is obale kunzijukiza point yange kati ekitegeeza singa Zari teyavaayo okukola live singa Shakib teyayogera kunyigirizibwa ne disrespect Zari gyabadamu yisamu osanga yali abigumiikiriza kubanga abiyingira abikola ki abimanyi naye ekiruma omanyi sacrifice no sacrificing not my mental health anti owulira mu sacrifice waliwo byoleka omanyi mazima tutambula osobera mu relationship nobeera n'omukazi ng'ayomba nnyo oyo n'omuvaako n'ogenda ku mulala ng'alina n'ekisiraani oyo n'omuvaako n'otambula kati n'osanga ng'oli nga alinamu bu characters naye nga bw'oweeyinga gye wasooka ne wooli bannanga at least wonookola ki olaba olabyo ono kitegeeza ne mu maaso waliyo omulala aliyo never settle for less amazima gatubwera ati anti tulaba emyaka age is very important omusajja between 27 and 35 oba tonnazaalako and 40 woba ozaddeko gy'emyaka egisinga okufuna kubanga oba tonnaguguba otayembwa etuuka bintu ebimu nga tokyabisobola ebyokwe kugoba Everlyn kankwate Bridget tokyasobola muntu kukubira simu kubuuza oli luddawa like I've been out for 25 years nga teri ankubira simu nkufunya ati 40 ndi ne bakyalirwa katandika okunywa omwenge nkubira nti oli luddawa Simon ne kati kimbuuze nze kimbuuze ne kati oba kitegeera bw'oba nga alozeeko watata wange mwami atamba n'omugamba bla 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 kimbuuze nti oliwa but of course gwe balina okukubuuza ani ambuuza kuguni yange okujjako zino rings za jerejere olina kyolabeko ringing engagement the moment wosalawo gamba nti ono boyfriend wange ne mukkiriziganya mbadde nsaba ebintu ebimu nga biri ku boyfriend and girlfriend levels tetubyambusa ku wife and husband levels ebyo osobola bimbuuza when you're my husband ekibuuzo ebizibu byofunira wano nga oli mu level ya boyfriend ne girlfriend ate nga olina ekirowoozo nti alina obba omwami wo ani agenda obisolovinga ebizibu ki for example toyagala kugambako singa ogenda mu mabaale maybe ne bakukubirayo who is supposed to care first of all I have my friends secondly I have my parents nekyokubiri gwe nga boyfriend era mba nyina okukubira naye kati gwe okunkubira n'ombuuza oliwa first of all by the way when you have a boyfriend making sure tomwesibaako nnyo let your letter be open abaana nabo bakukwane olabe alternatives nyingi nnyo ono si bbaawo si husband w'omukwano era never settle for one guy nze mbabuulidde nobeerawo ng'olina sayimu yekayeka mu box yo nga ye boyfriend wo gw'ofiirako simanga I cannot eat without you sweetheart you're in for it kubanga kati generation yena abantu bakyagala bintu bya relationship serious relationship agala one night stand n'agenda sayimu tuli ne mubawala night stand zaze one night stand zaze abaana kati babikolera ddala nti namwe babikolanga naye najja n'akujja takusaba na transport ku makya ozukuka agenze oba omusanga alikwetegeka nga afuluma ng'agenda ng'olowooza agenze mu ddiro okunywa ka breakfast oba kunywa amazzi kumbi afulumya agenze. We are also finding out okanya mukubira simu ngata kyakwata mwafunyi nakublokinga nokublokinga na ku gate yawo twafuuse bayaye ngala mmoyo muli egwe kino kyo kinene nnyo ku musajja oyinza okulumwa kiyinza okuluma naddala ng'omwana muwala yakoze bulungi ate kale ennaku zino omwana yatugambye akagambo kyo kituufu abantu bisexual bakikuba left side and center kati gwoyinza okubeera ku mwami nga gweyita boyfriend kumbe naye ng'alina omusajja munna amuyita baby kati ng'era obeerako oyo ng'osubira yagenda okuwasa kyabusirumu ekyo naye ng'era gyekiri gye balina ekiki ekinene nnyo ekiri watha okuteeka mu debates ezifaanagana anti ovola nkugaye muto obeerawo ng'oli muwala ng'olina omusajja omu bw'omusaba nga bisexual ogenda kukola otya togenda kwetta kunywa butwa kufa beerawo ne alternatives wamma oyo mukama gwe yakutondera nga bw'aba nga y'omu ku bana abali awo era gwe jjo okkakkana ng'oli naye
no wakati muli kubwa amalaya promoting awasi bwa amalaya oyagala nze ntambeera awo Simon onchawe male emyezi n'emyezi nga sinafuna yankwana ne wano kati bonna nchawa ngambukira Lawrence bwanchawa nga nzirayo ere wa Simon bwe ntyo nga mfuna relationship bakuchawo ine ekiddako si bintu bya kukaaba nogenda mu depression nesibanga ne bakutwala out newesibira mu nyumba ebyo byadda Simon onyiriza nga nkubira Lawrence wanyiriza nga nkubira Lawrence bwe batyo teri kukkiriza busajja kukyawa olumu omutima simala ndwadde instiri yakuguna omulembe tukyalwala instiri ova wano dda wali. By talking about girls of late ekibozi kya Kenzo wakirabye ekyokufukamira. Yes, nange nze I subscribe to the school of thought egamba nti bana ebintu byokufukamira fukamira naddala nze manyi sagala bintu ebyo omuntu okufukamirira nga we mutuuka awatali bantu akumanyira abakazi babikola. Yes. Nga ino mu public alaga we are okay and then in the bedroom things are nkuwemula ataawo nze batonto sakunzanyisa filimu eyo lwakuba nti kale kumampa nti genina nakyo sisobola kikkiriza tasobola kumpanira mu bantu ngewako mumanyira era nsaba Katonda kireme kutuukawo but of course waliwo bakirabira mu ange endala nti nno omukazi alina sigala nga mukazi nawo nenjagalo kizzaako eno waki abakazi mukyagala fukamira. Personally, where I come from, okufukamira kintu ekinene ekiri awo. Era you wake up in the morning and you say good morning daddy oba olirota daddy. Just while standing. And for us, it is not a sign of disrespect. So when you're in relationships, and that's in romantic, tuli mu modern times. Kasoba nga mwe respectinga, nga obadde ogambye, nga waliwo mutual understanding, nga waliwo open communication. Kwegamba nga mwetegera, as long as the most important thing is being loyal to each other, respecting each other, nokubanga buli omu ategeera munne. Ate nga lone open relationship, kati bw'ongamba mbu nera tosobola kunjagala simply because sikufukamiridde oba n'ongamba musimanga because ni mukazi nina okufukamira okufukamirira okwo bwe mbanga bwoba oyogedde nange ngwe nakyo mpabudde nga nkuddamu bubi kikwataganirawa kye kisinga nkufukamiridde naye bwe mbako gye nkugamba omboggolera njogera naawe bubi banno we bajja nkogerera bwe tufuna obuzibu ngenda ne ngamba baneiba bonna munanga laba Simon yakwanya omuwala yakoze atya but a person who understands you nze ngamba kye kisinga obukulu ate ne mweno generation ebintu byali anyway it's based on culture saganya kuyingirira culture z'abantu zera njogeredde waffe nti no ffe waffe ebintu by'okufukamira si kye kintu kinene bwoba oyagala kufukamira bado ogenda kufukamira bireke it is not a mandate era n'okujja mu relationship ezaffe eza buli n'olunaku ongamba otya nfukamire how do you tell me to deal down for you mbonga nkuwa Joyce angako omusajja mubiri ebirala mpozi baku testing microphone 1 2 kale kyokyo kyo madde njogerako tewali kirala ofukamira ku testing microphone 1 2 oka ate wawalala osobola okufukamira mpozi nga nina kyennonda wansi nga kigudde wali wawalala omubuuzaako olina kyomuwa nga mugamba singa tata wange wakasi mufukamirira nfukamirire gwe no but honestly don't even make it a big issue guys don't even make it a big issue ayina ekirala abagenyi bwe bajja ewaka okkirizibwa naawe okuyimuka n'ogenda mu fridge n'ojjayo juice n'ojja n'obawa okkirizibwa nange we mba nga sina byenkola nga siri busy because so akungamba nve mu kiyungu nga ndi bafumbira ate nzije mbaserving ejuice nze omuntu omu mwe nga mutudde mu compound muli kweyagala. You get my point? So you can also go to the fridge and bring juice and serve your friends. Yalesa juice ate ye wanjawulo na nnyo yadde omukulu yagwana n'okugenda omwereetera agabula abagenyi be anze munange ebintu byakweyamba era munaye my future husband nkugambirawo saawa zino ebintu byakweyamba bwetuza okukakumakyawo na Sunday like that genda okole kino nange nkole kino kubanga personally I'm not a kind of woman who is going to stay at home nga sikola nange nina but it is a Sunday kamugambye tuwakoze olina preparing lunch juice abeerewo osimule nga nze bwe ndaba gwenza nya game ebenze program yange ey'oku Sunday waka okay. Kale bakubuza what do you bring on the table you say game. Ndetawo ennyumba mwe musula. Ennyumba yo musula. Ani kati gwe kicho kyanjawulo omukko kubanga ennyumba ndoza go wagireeta. Ne kati inze. I come from a school of thought. Nkupe nakagambako of when ndiba nga nfunye omuntu nga Simon manyiye mutuufu. Bwe banga nnyumba nga 70% nja kufuuka okulaba either ntekako 10 oba 30%. Ewange tokyafumbya era wose wakufumba first of all ni mukubibwa bbala newe ba 5%
njagala making sure nti nkulage kati njagala njiteke kolwa kyo batonzikiriza ginoonya omanyi basajja mugamba nnyo tubagattako lwaki ogattako mutubuuza nnyo what do you bring on the table. First of all, what I bring on the table before even you. Omuntu wasalawo mu bangi mu bakazi abangi be wasalawo okubeera nabo n'olonda mu zishegeza nza kuwa emirembe. Emotional support, bro. You think you find it everywhere? You think anyone can sit with you and listen to what you're going through? Mental health is key, by the way, Saimo. Gwani agamba nti buli musajja abulira mukyala we byayitamu. Buli muntu alina okuba nga awulira patana we byayitamu bw'obanga olina ebikuluma. Lwaki oba tomugamba? Wafuna waki? Wafuna sex machine? Okunfuna, I have to be your friend. I have to be your counselor. I have to be your comfort. Choba babayita companion. They're not called companion for no reason. So okungamba biki byoyitamu ani akunyiziza bwe manga ngenda wala nasayemo tutandikira bwe empalana tikati kuwala nasayemo yanyiziza omwami wange nga tutandika okuwala nanga family. You have to tell me what has gone wrong. Boss we yakoze kikumulimu kubanga nange ngenda kujja kugambe twade mu bbala ne bagana okunsasula. I'm going to tell you literally everything. Nabadde wano ono nankola bwati. So that is why we are there for each other. Choba tuba relationship si bintu byakwewako bwe byokka. Tulanjolo malo mwezi mlama nga twewaddeko naye nga munno omugaseeko ki emotionally mental health batugamba muna abantu bagenda abagudde eddalu oba myaka ng'emeka maaso awo. So what have you done for your partner okumuyambako? Omutayinza obeera n'oguzibu gwe ne gubeerawo ne gumutta nga tomanyi kikyasse muntu. Nfino osobola obeera n'omusajja mwaka mwezi mulamba nga tomuwaddeeko. Nze nze kale nze sisobola naye kyemmanyi waliwo abakisobola. Mwezi mulamba kati nga bakola ki? Nga bakola ki? Nze simanyi bayinza okuba bali bize nga bakira naye nze sewo ne wemba bize Saimo. Mwezi mulamba simanyi kikyo ngamba. Seksi yakusuukira obuwoomi. Si kuba nti yansukira obuwoomi naye kati ndi muntu mukulu. I am a grown up person. I have a person. So tuba tukola ki? What are we doing? If you're not giving me, if I'm not giving you, who am I giving? Bwe mba sikuwanga nawe tompa ani gwowa oba ani gwempa. Bw'osookola omwezi nga teweegase. Lesi nakiwabudde. Nakola research. Wenakomera mukoze research. Kapeni okuva kati bombuuziza mpandiike. Wezinaawe enaku z'omwezi 21 nja kugenda ndabe ntambudde kyenkanawa. Oba otambuddeko ka mileage. Era so tosobola kubeerawo nga teweegase for a month. Suppose when you don't dating oba ng'olina ekizibu. Ate ng'oba olina ogende w'omusawo. Wala abantu nga bo tebagala bintu bya kaliipa. You need to see a doctor, by the way. It's a serious issue. Nga gowulira ne obakwatako tofuna feeling. Lwakola ngamba bannaye nino Katonda naye alina ebintu byakola. Omukazi nakyogerako ng'asaaga ojjukira omukazi eruweere eyo musajja yagenda n'asomba emmaali omuwala n'amufiirako. Nafa like death. Wali abantu nga tebakkirizibwa kukola sex. Oh, because of their culture and stuff, ancestors. Medically abasawo babagamba temulina kwegatta. Kati lwaki teyayogera? Ndoza nedda ojjukira omu obulwadde bwoba olina nga tomanyi. Notukiseranga n'okwagala oyagala. Jukira omusajja afudde kale omusajja ye ku record kyagenda. Yali omuntu paka we yafa. I think I watched that story. Kati mba nkyogerako omugaye mukazi najja nangamba nange bwentyo bwendi seegadanga. Ne mubuuza maze ebbanga kinti ndi mwesatu kati. Emyezi. Kati omusaayi gwe bangamba gubaamu obo ebintu bya saya. Gubaamu ba particles bayangamba particles something like that. Kakati jukira sex weetaaga pressure yeyongera. Oba ntege omusaayi bagudukira ku speed. Kati gusobola okujja ne omutima ne gwesiba. Ne omusaayi ne guba nga tegutambula. Nti zi particles okujja ne zeekwatira omutima ne gwesiba. Kyekyagwa kwoli. Kati awo nkola ntya? Olabako birabe. Bw'oba musajja okera ne weetunuulira bw'oti n'ogamba bro. Naye Mukama Katonda nkwebaza. Waliwo ebirwadde kati awo ofunamu blood pressure. Nga sirwadde ogwo omulwadde gwa buteegatta. Kwa blood pressure kimanyi ogenda bakupime kati omoderating omala increasing bwotyo. Naye kati zezo endwadde bakazi minolo bajja mmwe. Bajja. Ezokufa omutima. Oh my God, you're so cruel. Ezobuteegatta. Omuloga ekirwadde nga tolina ky'omukoze n'asigala kufuna butunuzi ku bbaawo. Saimo ng'omusajja yakwagadde akwagala afazali kalipa mfune walala naddewuwo nga gwamuwa emirembe. Aye problem yaki eri egyo nti omukazi oyo mukulu kyenkana mu bwongo okumanya nti kati nawe mba sisobola ku providing a sex kyenina ogaba his peace of mind. Kitwala kinenyo kubanga jjukira
ensonga lwaki abakazi abafumbo badda mu sex mango kubanga awuliranga byonna abikoze azalidde omusajja omwana amulabirira naye nga tamanyi waje yeegattira eyo kibazza mangu bamugamba emyezi 3 nayingira mu wiiki emu n'ekitundu ng'awonye at least ayagala kufiiringa gaapu eyo amanye nti namuwadde talina wala gyagenda kwekwasa kakati omukazi ekyokuyingira mu onokkiriza nti kakati okulippagana nno naye bw'ajja wano kamuwa emirembe kanjogereko naye kankole bwe nti si kya buli omu. Kankubuzayo ekibuuzo gwe ng'omusajja oba kale nkyebuuze maybe ne bawala bannange abali eyo omwami wange bwe mala let me say my boyfriend if I take like a month nga simuwadde kaliipa ne musanga nti naabadde ayenda nnyiiga kisinzira kiwaki badde tomuwa sinza regardless of whatever the problem is bwe nsanga ng'alina gye yamugje ng'obuzibu bwavudde ku nze nga nze ataamuwadde nga nze mbadde mudinanga kaliipa for a month let me say he did something nenyiiga ne munyiigira and then ne mala month nga simuwadde kaliipa era nsigala nnyiiga kubanga omuwala ayinza okukirowoozaako nti maybe engeri gye yankola ekintu nenyiiga bwali buvunaanyizibwa bwe okunzikakkanya tuddemu kati nga lwaki mu eddakiika obusungu obujjawo nomukola kaliipa nemwanoddamu n'onyiiga anti sex wa bwongo sex wa bwongo sex kasa ku muntu gw'oyagala era onasooka kutereeza bwongo anti sex kasa atuuka ku level nefuuka richo that's why era abasajja bafuluma ne benda omusajja ayagala omukazi agenda omusanga oba ontegeera because that is sex era mwegatte kikuyambako obutanyiiganyiiga olina hormones z'oreleasing ezo bazitoba hormones kino ekyemanyi ziba za busungu z'ofulumya waliyo abantu nga omufaliso enkeera bagufulumya kati womala omwezi mulamba biragawa kati mbuuza omuntu nga bafulumya omufaliso omulamba kati womala omwezi biba biragawa ebifulumidde ku mufaliso biba biraga nga biri ku mufaliso biba biragawa naye era tutotera okwambala ku pantilayina anyway saimoto njogeza nnyo mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kale tukyali ne Everlyn Mike mpolampa tugemu owaayi tukikameka njagala kukuta olina meeting naye there is something oli mukwano gwa teta there is something kyesaategedde amidist ebyaguddewo wakati wa Kwizo okukuba Nobert nze nga nze kakino zanali ne interview ne Alan oyo ne mugamba nze mu ndowooza yange Kwizo omusajja mugumiikiriza mu ndowooza yange lwaki nti kya wano mu Uganda promoter bw'atakuwa ssente ku kivvulu toyimba oyinza obutaddamu zifuna naye tubanga twafuluma ekivvulu ne tutawulirako ng'abanja ntigenda almost in 2.5 weeks we twakiwulidde kitegeeza nti nno osanga abadde patient kyenalowoozeza nze mu ndowooza yange ekyo nga nkozesa experience eyo byendabyeko nti tulaba ebivvulu bingi nga kyawedde kiri successful omuyimbi enkeera n'avaayo tibannanga okumpagira mwampagidde naye ensente ze mwampadde promoter yazikoze eki yazibbye first of all bye tutaalabye what didn't we see before nga slap tenabaawo first of all slap okubaawo nalina ku show eyo ku radio
I didn't know, but concert here we are getting okutuukawo Saimo era nga bw'oyogedde Wizo omuntu mugumiikiriza because simanyi oba yasinga yakikola kamino na bebe kulu singa Nobert ezensonga ne kati tuzoogerako singa zaggwadda. But one thing I know about Wizo, he has been so patient because nona concert lwe yaggwa bweruti bintu bingi ebyatunyiiza. Besides being Sandra's friend, I'm also friends with Wizo and of course the brothers. Naye ekivulu nakirimu wakati mu because I know I was pushing a brother. Yeah, bintu bingi ebyatunyiza Saimo, but for focus ya fesinga yali nnyo ku muyimbi. So concert bwe yaggwa ne ngamba Uncle Wizo oyo. Ne ngamba Uncle Wizo, oba bino ebintu mbitwale mawulire nkole ki? Mbyogereko. Kwanga bintu bingi yagala okwogera. First of all, this organization tables etwatunda, table zaffe twakuva ku bulungi kubachanga tuzoorganize abantu baffe abatugulako table tebafuna wa kutuula. Waliwo omugagga Namukwaya gwe yasembayo okuleeta yatula naawe twatuula awo. Naye nga bonna table zaabwe ne gundi njagala njikulage waneeno nakuba ebifaananyi that morning kwanza kananiva ku morning show yo ku TV ku macha lwa lunaku lwa kusalo n'empitira ku Africana n'indaba Sandra ne organizing tables zaffe bulungi abantu tubalocating nga bali balina okubeera ne tubagamba bano omugendo twendo basinga table number zaabwe tugamba no omugendo twakubanga basinga bo mikwano gyaffe so nga tubagamba nti kwano omugendo okutuula munnange tutuuka tuli mu hotel ng'abantu batugamba nga tetulina wa kutuula. Of course bana batuwa sente zaabwe there were 17 tables. Of course abatuwa sente zaabwe betwakola ki betwa organizing ngera bakuwa masi bagamba bannange Sandra nga tetulina wa kutuula bannange Everlyn table yange yeeriwa kati ffe tumanyi abantu abo aba occupying tables bavaawa ate sente bazikola ki baziwane. Nze nga Everlyn wala ebintu ng'ebyo ebyanyiiza kubanga nze ne Sandra tetwali nnyo naye tulina tables zetwakola ki zetwatunda. Kati munnange omukulu first of all teyasasula muyimbi waffe nga concert yewedde naye because omuyimbi waffe bw'otula wansi n'oyogera naye ategeera and is a very understanding man era kyovola ne concert bwe yaggwa otwamugamba tubyogereko yagaana kwa namugamba nze anko ngenda tandikira ku Twitter nzida ku TikTok okitegeera kubanga evidence njirina ne mugamba tubyogereko nagamba nedda. Me and him talked and we are going to what sort ourselves out. Nobert agamba first of all ebiseera bisinga omuyimbi abantu bwe bajja olumu agamba akasente kankati onkozo otya we kaba tekaze ekivulu ekiggwera akasente kaba kalina okujja amugamba bigambo ki bimujja ku Africana nga talina sente omanyi by the way waliwo abantu betulowooza there's a side of Wizo you all don't know. He's a very understanding person. Ndoza gye babeeranga eyo baatulanga ne bakola ki ne boogeranga musajja na musajja. Omanyi waliwo ekivulu ndaza bwekituuka n'owuliranga either kikuzitoweredde kati Wizo in the name of protecting the name of good life and the name Wizo Manizo ndoza nasala wakole ki akwasiganya wamu ne Nobert. Era waliwo ka video akamu mu bigambo bya Nobert yennyini yagamba mbu nagenze Wizo yamugamba nga nagenzeko ewahamu nampayo sente wezi okitegera kwatako zineeno okitegera naye ng'ate ye hamu ne Wizo oba ne Mayanja family they have a very good what relationship era bonna bwe baze nga babeera n'ebivulu hamu azze abawangayo sente zaabawa taziwa promoter abaziwadde muyimbi genda kola ki kweyamba kati nze awo nali njagala okubuuliza Nobert kuba Nobert mani sagala muyingiramu nnyo bali njagala omubuuliza promoter okujja mu kivulu abatalina sente zizezo organizing ekivulu abazirina so because Wizo being Wizo his face value alone abantu bamuwa sente okitegera sente ez'okumuyambako abalala wala bamuwa sente ne bagulanga ne table omunga amuwa sente n'agulanga ne table. Those people have rich friends by the way ne bamuwa sente n'agula ne table abala just ne bamuwa wisine nga tebagenda kubeerawo era be bangi naye nga bulize yafunanga ya reporting n'akola ki n'amugamba. Likewise with the tables Sandra tables yatundanga yamugambanga Nobert tunze table eno eri bweti okitegera nze ngamba Wizo has been so patient with Nobert era Nobert yandibadde so appreciative okuba mbonno omuntu nga Wizo yamugumikiriza for that long. If it was another artist I don't think they would be patient with him like that okitegera. So munange nze nga mbavudde ne bavuma Wizo ebigambo bye mwamuvumye before even knowing the story. I don't think it's the perfect thing to do. Mwina okusooka ne mmanya bide ebintu biviiriddewa ate n'omukulu okubanga buli kaseera abadde yeebuzaabuza myaka nnyini era twali ku speak n'agamba sirabangako muntu nga Wizo nga sheewedde naye gwe omuntu sheewedde tomugambako payment plan economy tugiraba yes naye muno omugambe ko payment plan omugambe embuno ngenda bangu sasula sente bwesti oluvannyuma bwa webuti naye tulina kyoyogera. You don't want to sit down
You get. And then you go for a reconciliation meeting and all you do is kumanyira muntu. We all had a good time when Weseal was performing on stage. Nze Weseal yagenda ku stage never ebyali bibaddewo, ebyali backstage never nabyerabira in a minute. Then enjoying a performance, which I think every Ugandan who attended that day, even those who are online, saw that. Ye yakola party ye yengo omuyimbi. Njagala ave agambe nti omuyimbi teyakola kino bwe kiti. Omuyimbi teyakola kino bwe kiti. Yayimba. Okitegeera. Nze njagala ave yakyogere. Agambe muno omuyimbi teyakola bwe kiti naffe omuyimbi wabanga ayina kyatakola bulungi. But someone who has been patient with you. Nina n'ogwemmanja sente zange. Obudde buyiseeko. Si buli omuntu nabeera patient ng'akubanja. So I think Nobert should be fair enough to Weseal because yamukolera yamutwala ne mu bantu. Waliwo sente ze bali bagabe ze balina okugabana sponsorship. Sente ze alabako zaali zimu omukulu Skypins ze yamuwa. Aye nazo baazigabana. Endala sente za sponsorship ziriwa. Ze yasuubiza. Ne sente ze yakulaga mu interview banga go wagikola sente ze yakulaga ku simu ziriwa. Zonna ziraba. Ziriwa. Ne ku lwa event waliwo abajjanga babanja Nobert ku gate wetwali tufuluma ku gate olwava mu hotel nga tuli kuyingira muna nga bamulinze bamubanja naye nga tebamubanja mu bintu bya kivulwa nga bamunoonya okuva edda nedda nga tebamulaba nga bali awo bamubanja. So if the artist did his part bambi muwe ate singa abadde nga muntu nti abadde akuwuliriza n'akugumiikiriza kubanga Weseal agumiikiriza nnyo Nobert nze Everlyn kyesitasobola kukola era nze nkwesonyiwa nenkuvaako era Weseal kye yabadde akoze naye kuba nti oyataddeko akamanyiro n'amuvuma ogamba otya munombo eno butabika keesi omuntu wa butabika keesi gwewateekamu trust yo n'omutegeka ekitegeeza nawe oli butabika keesi bw'obanga omuntu gw'ogamba muno butabika keesi ekitegeeza nawe oli butabika keesi. I have a screenshot of his WhatsApp says yes nagirabya naye nagirabya ng'agamba butabika keesi omuntu wa butabika keesi naye gwewategeka ekitegeeza mwena muli butabika keesi. So you do not come out and insult someone. Go toward the center. Show some respect. So who arranges the reconciliation meeting? Bali bamunonya batule wansi boogere for a long time. I think nozaye muli mu mutwe n'asala wakoleki akirize. So they go nga we ngambe saliwo nali ku show era nange ebyaliwo nabidabira ku gundi nga mu abalala. But there's always been that call for a sit down tuogere tumanye kati church genda mu maaso tubalansinge ongambe because akungamba tompanga sente abana bange banda banakola ekivulu bangamba daddy I want this daddy I want that nkole ntya. Aina abantu abasinga baite bashimemo tebatuwa sente okimanyi n'abantu abasinga mpaka ne kati ze wale abantu ali bansaba ku sente z'ekivulu nange ne kati nange ngamba okuleka zino ezajja sima tutunze table ne tugabana simanya sponsor azeu ne tufunako eza sponsor te Weseal tanafunako kusendeza sponsor okujjako eza Skypin ate naye enaleza kuŋŋanyizibwa ku mulyango tanazifunako Weseal manizo ereza Skypin ze kyazimufunisa nti bagendayo ne win success biki omugaga n'abawa sente ne bazikwasa Weseal era bwe yatuuka eri wabweru omukulu n'amugamba tuweka aba media akakadde twalako zino twaleko zino. That is what happened. But the rest of the sponsors mu abalaba ku poster ku ban sente z'aba sponsors zonna ziriwa. Alingiriza ebintu ebitamukwata kombo Sandra envidia yambala za kakade but Sandra has always been like that from way back. Even before she became my friend zedamulabanga ku Snapchat. Sandra has always been a good looking girl, slay queen, mbwatambula ne makeup artist. Naye kati makeup artist kwatambula naye Dream has always been Sandra's friend. Besides him being a makeup artist, mukwano gwa Sandra. Ale kyakirese nti nno Sandra. Mbusende zako esambu za chivulu za table. Bwagambe kyagamba yeddiro yali asanzeko Sandra ng'alabika bubi oba mwe bannanga bakuba pati abakimanya batambula Sandra jatambulira mwali musanzeko ddi ng'afaanana bubi even before the concert. Oshitegera, so instead of giving us valid reasons and evidence nga naffe tuli okuwa evidence tulina ebitabo twawandika tulina empapula twawandika, why don't you also bring out your own evidence olaga abantu, let the world be the judge. Okusinga okulingiriza ebintu ayi Sandra yambala enviri kakadde Sandra akutwaleko mu room yo olabe ku nviri z'alina oba ku ngatto z'alina oba wakutwaleko abantu bamukola enjala bagabe bamukola enjala okumala how long. So lekera okumanyira abantu ate nga bakubanja kolako kimu either bamanyiire oba basasule byebyo bino nga bikamuko byebyo. So ekitegeeza
meeting etabuka okusinga kubibagambe tewaliyo yes. Yes aliwo. Okusinzira meeting etabuka butabusi oba they fail to agree with onanyiga. Bangamba baatuuka ekiseera ne Wizo n'amubuuza ommanja tommanja. Oli n'agamba tetwebanja kubanga nakuyamba nakuleeta sibaba promota nga bagenda kuwa ebivulu ololololo like akakamanyiro. Tomanya singa yakoma kuli nti tetwebanja because olwo otuka noyogera n'omuntu n'owulira nga bikutamye. Nze olwo wembeerawo nga nina omuntu gwe nnyomba naye nempulira nga afeeriza okuandastandinga kyengezako kumugamba. Nze kyenkola for my peace of mind ne mwesonyiwa nendekerawo okwogera. So in my thinking I'm thinking uncle yali yagala okukola ki okukireka naye n'oyongerako akamanyiiro kali era bangamba nti obuzibu bwava kamanyiiro ku bigambo bye yayongerako bye byaluma omuyimbi. Alinga sisagala kusidinga na Wizo but I think abiseemu nnyo bambi. Abikooye. Abiseemu nnyo and I think sheyo yali Independence Day ya Wizo naddala mweno career. Yeah. Kati ate gwe yakale yayambako ya contributing something to his independence ate tosobola kumuzzaayo mukwi muzaayo mu komera emu yakuliddemu. So kati bagenze okwabulukuka so kati bapatinze ways oba there are some efforts erovuddamu okuddamu boogere. Ekyo njagala omanya oba efforts we ziri kubanga we baavaawo ndooza bagendako ku police station. Era nange njagala kumanyira okuvaawo kiki ekigenda kati mu maaso. Lwakwamba era mbadde sinaawe kwagala kubigendamu kubanga nze ebintu byanyiiza dda. Nze byanyiiza dda kuba ate obuzibu nze bwe nnina ekintu we kinnyirizaawo nkiragira waawo wennyini awo nti kinnyiizizza sagala kintu kyakutereka era omukulu Wizo oyina amaanyi nze era nkuwa ekitiibwa Uncle Wizo oyina amaanyi nze mu kintu kinyiize ngende ku stage nsanyuke nsmiling it can never be me. Era onyina waawo obuzibu awo era obusungu buyinza okumala okunzigwako ng'eddakiika nga 3 naye musajja watu despite everything he came he performed n'agenda. How was Wizo's life after show? Omukimanyi omumanyi? Yes, I do. Olowooza kuva Wizo yava mu show nga tunadda mu bino bya ssente na biki obulamu bwakyukamuko? In terms of omuntu omulabo osolaba omuntu nomanya nti yes omuntu okuba nti nomusanyufu yes he's happy kubanga omanyi omuntu akola ekintu kyasinga okwagala kimusanyusa kimuwa peace of mind. So he's a very happier man. He was happy but now he's happier. Yes. Era mwebale nnyo abantu abajja okusupportinga Wizo Manizo, the support online, the support ku concert n'abamutuukira sekinnoomu nga muzze ne mumugamba uncle tuli wamu naawe mwebale because you've made him a happier man. Wala balowooza nti no maybe Wizo yandigenze n'ekyo kye okuba kye baamukolera kye kisinga obunene. Ekyo kye baamukolera ekya concert naye okimanyi kyenkanankana Wizo ayinza okuba ne concert yagyetegekera kyenkanankana ate nze ngamba kyenkanankana naye munaye wadde waino kubanga kati nze bwongamba mbono venue yatuuka ku kiseera nga ku venue tetonaa kusasula venue okitegeera naye because of Wizo's festival gye bwatambuliranga eyo abantu ab'amaanyi bwe mwagendamu basali musale ne babawa ssente ne zibayambako covering ebintu because of Wizo's festival. Tosasudde venue naye venue egaanye okuwa because Wizo wa amaanyi oli n'akola ssente n'azikola ki ekivu kya Wizo kibeewo because of Wizo ne kati nze ngamba kale katugambe nze Everlyn nga Africa negaanye ngenda kukubira ani ampe ku state gye tolimba just eggwanga ligambe era tukusisinga ne tukusabira ne muteeka ku blogs zammwe ez'enjawulo ne munjogerako n'ebiggwa ne tukugumya but because Wizo has friends, Wizo has brothers who cannot just watch a show fail. Ebyo Simon ebyano tujja kubifuna mu maaso awo omukulu Nobert naye ajja ayogereko atugambe akole naye embalirira ye ale njagala ebintu byagenda okuleeta abeere nga yabiwandiika kuva dda tabiwandiika kati kubanga naffe empapula zaffe zisulaga nti zino empapula twawandiikako nkadde ogundi gye nawadegedde ne Nobert gye yampeereza
Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obbafuna ku ssimu 0705-447-993 oba 0753-319-461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Nga bwe tumaliriza Sajjango nga bumanyi twakolagana erina sente zeyali alina okufuna okuva ewange mu kontrakiti zaali $4,000,000 yafunako emirundi yali afunako $2,000,000 ng'afuna sayinoni $10,000,000 endala $10,000,000 n'azifuna along the way nga tunatuuka ku concert. Kati nga mu ndagaano yaffe namulekeramu enkola endala ng'oba bonus nemugaba buli mmeeza gye batunda batwalako 50%. Nga kyomu kyo kitegeeza mmeeza ya $3,000,000 batwalako kamu kitundu netwalako kamu kitundu. Mukyala w'omuyimbi yatunda emmeeza 31, emmeeza emu nesigimubala emmeeza emu nakwata sente zakyali wa mama wa rediyo. Kitegeeza naye basigazaako nti emmeeza 15 nange nesigazaako 15. Kitegeeza emmeeza 15 times $3,000 $45,000. Omukyala yampaako $1,012,000 nesigala nga mmanja. So tugenze mu reconciliation yajjako waya aline bawizo aline palaso n'ababawunsa baabwe obatanza okwogerera waggulu okitegeera embeera kwe kutuuka kweyo gy'olabye. Ye muganda wange omuntu bw'asindika sente ku bank abeera ayina what is it called nga olaba ku mobile money ne bakulaga message. Yes. Kati nze mbadde nsaba ezo $2,000,000 zaali okugamba atulage kubanga ffe tulina bank statement yaffe nedaga $10,000,000 njagalayo $2,000,000 nazo azitulage. Bannange sayemo njagala eno situation tugikubise fact by fact. kyayogera ng'aleeta facts buli ayogera nti $2,000,000 data naffe tugamba 10 tuleete. Buli omu akozese fact ku fact. Alekerawo okulimba ensi n'abantu. Okitegeera. Alekerawo okulimba ensi n'abantu. Bw'abanga agamba mbu Sandra yabadde raising a voice, lwaki Sandra si ye yamukubye? Abantu abayise reconciliation meeting lwaki baba baagala okujja okukuba? Okitegeera. So anyway byebyo. Aba ayogere fact by fact. But as from our end, we have facts. Ezo $2,000,000 njagala zitulage. Owayo osanga munaye banka yazikwatirawo mu makati nga tetumanyi. Njagala zitulage nga yazisindika nga zidaga successfully sent naffe tumulage nti twareceiving $10,000,000 10 bweziba nga zabulira makati ga banka ezituwe. Kuba kati bwabanga gamba tuwa 2 nga ffe tulaba 10 ekitegeeze 10 zina we zakola ki? We zabulira. Along the wow. So atugambe following up ne bank. Uncle Nobert yagambye agenze mu kyalo naye of course we are here tujja mulinda akomewo muki mu kyalo. Mike ono ngenda muleka agende tetugenda kumufiirako nnyo tujja kubanga tubiddamu some other time. Kare.